kakati mwawe mudde General Lweyiso ne mumuvuma ne mumuwayiriza ne mumuswaza tubawe banga ki tulabo bakinakola ne kigoba President Museveni mu State House mwavude ku General Lweyiso ne mukwata General Damulira ne mumuvuma ne mumuwayiriza ekisookera ddala General Damulira si wa Jati Afande Damulira si wa UPDF Afande Damulira si wa CMI nga Lumbuye bwayogera Afande Damulira ali mu police kyekiraga nti Lumbuye aliko akatuli ku mutwe buli kintu kyonna ekikolebwa UPDF agamba Damulira ekikoleddwa SFC agamba oyo Damulira ekikolebwa military police agamba oyo Damulira ekikolebwa ISO Lumbuye agamba oyo Damulira ekikolebwa CMI gudi mufumbiro ne Lumbuye bagamba oyo Damulira Damulira si ali buli wamu mubere mu kumagezi bannange obanjaga mukama wamwe Bobi Wine janywa ye abatabula Damulira can't be every person in security. Damulira can't represent every security agency in this country. Banange kakati mwamuvumye mbawulira muri ku campaign kati musaba bifananyi mutuwereze bifananyi bya Anita Amongo mutuwereze bifananyi bya Gundi mutuwereze bifananyi bya Kulayije buli abagira Museveni tumulabise Damulira bwe mwalaze taatawe ne mulaga baganda be ne mutekayo n'abaana abatali babe batazaala ne muba musibako nti babe mwami Museveni kati avadde mu State House something's wrong with you guys kati amaanyi gemumalira ku Damulira mpulire Lumbuye agamba kakati twagala wiki namba nga tuli ku Damulira kati no kamba bulire Lumbuye akola ebyo muba mumuyambako kufuna sente engeri emu gyazifunamu Lumbuye alina ba agenti be wano mu Uganda bw'atandika ku muntu kati kirabika waliwo yamugamba nti Damulira alina budget y'amaanyi